بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ngabule jo abatulaba abatuuliriza kwa al-minbar mugana wa Abubakar Kafuko abatusaako hadithi ezikola mu bulamu bwaffe buno oba oliawo tuzigoberera oba tugoberera ebigambo by'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam tufunamu ekyokuyiga ne tuwona obubenje n'emitewaana. Banange eddiini eno nkolagana yagamba ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kyebayita omusiraamu ye muntu abantu nga bawona obubi obuli mu mikono gye obuli mu lulimi lwe n'emikono gye. Kyebayita omusiraamu ye muntu nga abantu bawona obubi obuli mu lulimi lwe n'emikono gye. Definition yali etulaga omusiraamu kyeki kubanga twategeera obusiraamu kyeki naye ono gwe bayita omusiraamu kyeki. Omusiraamu abantu bawona obubi obuli mu lulimi lwe, tabakosa na lulimi lwe nedda. Omusiraamu takosa bantu na lulimi lwe, okubavuma, okubatemerera, okubakonjera, okubageya n'ebirala. Min lisanihi wa yadihi, n'emikono gye. Abantu be bawona obubi obuli mu mikono gye. Abantu bangi bataata baffe mwana wattu nga abaana batweraliikirira nga ne bwakusemberera tasuubira mukwatako okujjako okumukuba n'okumusuna n'okumutulugunya. Abaaye tuyitirize nnyo nga bwe kisoboka okukendeeza oba okutaasa abantu baffe abatuliraanye obubi obuli mu nnimi zaffe n'obubi obuli mu mikono gyaffe nga bwe yagamba ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omanyi omu yagamba nti addiinu muamala. Eddiini eno kye bayita eddiini nkolagana. Enkolagana yo wakati wo n'abaana bo, wakati wo ne mukyala wo, wakati wo n'abantu bo kyekimu ku biraga nti mwana wattu oli musiraamu owannamaddala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.